abanoonya manyi linnya lirina balinoonya ssente aga ekintu kimu ekisumanga kyava angezesa ndowooza naye yajja ayagala kulaba nti kyava agezesa nagamba gwemugga gwe mulugu jangu onzijanjaba zo muvumusi kituufu yali mugezi omanye omuntu anakubbako omukisa asooka kutega ssente yateerawo ekyejo naga nzijanjaba kati ate mu nnono entuufu omuntu yenna anaafuna omukisa eddagala likole kikuba nsuku bwakireeta ngamba olaba owasaddula akkiririza kyenvanange mpanda munaweza nnyo musimba emikono bakiweka naye ndowooza mu ddakiika 3 abaliwo yali amaze okukiddanga naye ekyo si kyekinfula owakabi kyali kimukakasa nti ono alijjo obujjajjaabwe aliko amaanyi g'abajjajja amatuufu nekijja okukalakasa abantu olwosula ku siteegi ojja nabo opanga bipange kati mbadde njagala maneja lwama mukwano gwe ojja mubuuza omusajja oyo yajja n'abantu oba si ekyo ofune wano emakingi onkuŋŋanyizeeyo abantu nga 20 mpulira saagalako bidongo wadde mujjagamba endongo ye batamizizza saagalawo mwenge nandoogo wasimbise layini nzije n'ebyambalo byange njagala buli gwenfuwa mu maaso senga obaako eddogo oba empewo oba oliko musango oba oba musimu oba kitambo kisobola kutunuza mu mukono oba kufuwa mu maaso n'otalinnya naye senga oba tolina kikuliko ng'oli mutukuvu era tewali kijja kulinnya njala abantu bawule bino ow'eddogo ow'ompewo musimu jembe musango nga bikuli ku mutwe byakulonda kisobola kutunuzamu mukono n'otagwa wansi omukono oba nga nkukuli mu maaso okusobola kusigala wamangu oliko ebintu ebyo nebwe baba bakusiba nti empewo zo bazisiba bino emizimu gye bazimbako eddagala ebyo kati gwoli muki nze ndi muzzukulu w'emisambwa ndi muzzukulu w'omusambwa gwe bayita omusamize omusamize si yenze oli wa mayembe byonna nina omuzimu gwa jjajja ku mutwe ninako emisambwa olina n'amayembe amayembe nga yina amayembe si mabi tugafuula amabi kuba bwe ndi wanga nga ndigambye wanze kukola nakuwonya likola 7 liwonya ndugogaba obugagga sigaba bugagga naye nkuwa amagezi nenkujjanjaba ebisiraani ne bikuvaako nenkuwa n'amagezi agakola ssente era nze bwojje wange nga bano abayimbi abatono nga jjajja njagala kukola linnya nga nkubuuza olina omulimu nti nedda nga nkugamba leeta emitwalo 6 nkukolera erinnya emitwalo emeka 6 kati bw'ozireeta bw'oba omanye 6 kigenda kukola linnya bw'ozireeta nga nkuguliramu amanda ensawo emu ya 10 ekifo nkipangisa emitwalo 10 emyezi 2 chapati eŋŋano sigiri nga nkukolera omudaala gwa chapati gamba funa daily income kati tugende mu ndongo nga ne bwe sikusasula tojja kunyiga nti kati kibajja kati kyembuuza wano kwe bagamba nti akebera nga tagaba ddagala kati byonna nze mbikola anti waliwo omusawo ng'aliko empewo nga n'okumuloosa zimuloosa eddagala kati koliko empewo nze ndiko empewo zonna ate era empewo zange ndaguzi sobola okulagula ku stage banjulira abamu nina abawala bensobola okuleetera mu kamera wano nenkugamba nti oyo namugamba olubuto lwa mwana mulenzi nga lwa mwezi gumu naluzaala n'embuzi gyezirwazi wano wafunyeko omuntu ku bintu byobanaga nti oli mulalu bampita omulalu olw'okuba bye basukkako oli mulalu anti ndiko bamweyana mulalu kati bwenkola ebyamagero bandowooza sitegeera nina Niko oyo namukolako ekintu maneja Niko omuzzangako ebbali twagendeyo mu kafunda omusajja nga nyinawe mukwano gwange yali muzeeyi nga mwagala nnyo nga ndi upcoming kyenva nkwata emitwalo 2 mbagamba muzimutwalira nnyo mu sukaali gaye bamweyana akuwadde ani anaazituusa kaba abantu muganda bwe waali ne muyita stage nenzimwa ne muganda naye bw'oziri ogenda kufuna obuzibu maneja Niga mujulizi ne kundisamu kiviiri ne Shamira bonna bajulizi omusajja we nazimuwa kiviiri yamutwala dda netuvaayo enkeera yali ako nusu kakaaga olweggulo neyeetuga kusereze namuwa atwalira oli namugaa toziri ojja funa obuzibu ku makya yali ako kakaaga olweggulo neyeetuga ekitegeeza okutaaba sinze mankuse olulimi luno ddagala ate olulimi lutonzi
senga nkugamba toyitaawo gwe noonya omasaizi yange kati nze osobola okundagula kyenaaba nsobola senga kati esaawa zino olinga ayagala okwongezesa naye kati kugezesaako sikulamu oba nzije mu kiggwa nze njagala nziwandemu nkwate mu ngalo ziramirize nti wiiki emu bw'oba tofunye ekizibu nga nkivaamu ali wiiki ebizibu nakuyisala okumpa bizibu ate kati kulwaki ate mpo gyokunsabira omukisa ate omukisa nja gukuwa omukisa engeri gye muzunga ennyo anti ova mu kkanisa wuyo mu kkanisa mu muzikiti kati nyinza okuwa omukisa ate nkya n'owuza yesu yampadde olwokuba okedde mu kkanisa byalwanyako abasiraamu n'abalokole kati gwosaba ddiini kyentuufu sinza katonda eddiini bibiina nga bwolaba FDC ne movement naye bonna balwanira ntebe kati nze mukama waabwe gwensaba eddiini kampuni ezitukwasa empisa tutye katonda nga bwezikola ssente kyova olaba mu bazungu bw'okola ekkanisa omuzikiti oba essabo n'oweza abantu 4 gavumenti etandika okuwa omusaala buli mwezi oba ogiyambye ku bamenyi b'amateeka ekitegede bulungi kakati wano mu Uganda fe tetwawula katonda ku bibiina bino bisinde kyova olaba paapa w'abakatuliki akula enzikiza ya katuliki ye kabaka wa Vatican kabaka akulya buwangwa na nnono ate era ye pulezidenti w'ensi eyo ali mu bimeka bafugira ku nnono omusiraamu oluwarabu lulimi si ddiini eddiini y'obusiraamu nnono y'abawarabu kyova olaba nti bw'oba ogenda okusaddaaka kuyiga enkulu etteeka ligamba omuntu yenna anaasala ekisolo tokkiriza kumwa kintu kyonna kaziba enjala kazibe biki ku mubiri paka mu busiraamu ya yiga enkulu ey'ebisolo tokkiriza kukola ki kumwa kintu kyonna ku mubiri gwagenda okukola saddaaka oyagala tugire ng'olina ekisolo ky'otalina okusala babagenda e Mekka Kaaba entaana ya Muhammad entaana omuntu gwe bataddemu abamu bwa kinene kuba aba yafudde kinene ye kabaka bulamu olugoye oluli ku Kaaba luddugavu wano lwa kabaka bulamu kati kwolese bajjajja beeno entaana ya kitaawo ogenze ku Kaaba olwana ogikwatako naye ng'oli wa kabaka bwa kinene olugoye oluli ku Kaaba luki luddugavu lwa kabaka bulamu kigenderere teruliiko kweluli luddugavu obugoye bwe beesiba buno bajjamu engoye zonna munda wadde kakine bakajjamu ne beesiba obukete obweru obugoye obwo bweru omukolo ogwo gwe babeerako ffe tugukola eno nga tujja mu kabaka bulamu mu bwekiddugavu tumuse mu bwekyeru mu kitangaala mukolo gye tukola omanyi makona nvuga sipiidi naye wembadde ntuuse onzikiza tujje ku kiggwa tukolerekaawo onjagala ntya oba bwe obeera obulwakumeka olwonkubya kubanga bayinza okumpita e Masaka nga nnabeera balwadde ne mmalayo nnaku baani abakuyita abalwadde sebuze tompita bano abalintu abalina okumala okutuula mu tikiti okubeera nga emunine musota agwisibe mu bulago abantu bakusibe era senga bansibadde ebintu ebyokola manyi ogajjawo mu bajjajjange ate jjajjawo gwenzamira bulingo n'olusozi lwayo gwe jjajjawo wagaana okukola bye yali akola oyambalewo amaanyi ati nze lubowo ate nze nja kusiba busiba anti lubowo omulaba kati gwakusibye olowooza gwogera osiba fire yakusiba omanyi ki oba wandibadde gavana ngalagati njala tujja ku kiggwa tulina pulogulamu gye tukola bagiyita ekyo kuba njagala kukuta ogende wa mukulu makona alina pulogulamu bagiyita kanayo kyande yakyasobola okuba ne pulogulamu ku tv ebuze byekisibu naye nja lunaku lumu gy'omugere bakumanyi ng'omusajja omugezi omunswalize akubanza kye naliga oyinza okujja nga oze kunyiiza nenkunyiiza ekyo tolimbye kati onyiiza ebyaddala onyiiza mu bugenderevu ekyo kyo nange ndimuga onyiiza ebyaddala mamanyiko kimu ajja nga yazze kukuvunza n'asookaga walukaga yakumira nga musajja otanayogera neki kati gwe oba musiro ogamba embweyo musse kukakkana nga gwe osoose okuvuma naye nga tugenda okumaliriza bayimbi ki wano mu Uganda boyinza okugamba nti singa omuntu ayagadde kukola batu boyinza okwetuka nabo anti kati abayimbi kati essaawa zino ekituufu bwe neepimaapima ndaba nga abayimbi kati abaliwo sobola kukola nabo batu kuba kati abamu bayimba bye bayimba sikwatagana nabyo abayimba ebyo ebyekisiisiro bukabuuka waliwo abayimba ebyamagezi kati bino ebyamagezi ate abaliwo ate kati bwe nkola nabo batu ate mbanga akoze napukamera bwe nkola nabo batu mba nkoze nga napukamera kuba kati essaawa zino nyina okufuna omuntu ajja mu kyendi tunke baleke gamba nti basaliriza semekula si wakadonkamu aze sigande wakadonkamu ogambye Uganda yonna ati bwenyimba ne Semakula ate mba nyimbye ne Sebatabbato kati nze nyinza okukola ne Sebatabbato oli jjajja wange jjajja wange azaala kitaabe takyasobola kubeera mu bino
ngejagenda just alina kuuma linnya alikuumerera obana tusoke tukuleko oyingire mu parliament mulyoke mukwetuke kuba neyajja muliriza nze bwe mba nakola ekintu jajja kyampabula nyinza notuuka ku lunaku luli jajja nagawawau campaign neŋŋamba kijja kujjawo togenda kwesimbawo oliba bantu ati munnange bwe mutyo bwe mwanyuma yesu bamunyomanga kumbe yaliko bamweyaga nekyagulanyi mwamunyoma naye kati mwe mumanyi tibana abasiiba ku kamera nzize n'agenda mu bukolo n'akyala ku lumbe n'akyala mu bbaala n'akyala wambu be banoonya be balina amaanyi agawangula no ffe byetukoledde ensi babimanyi buno omwaka tusoboleyo konsati olugero kumaliriza bwe munaaba musiimye njaggibawo naye nze sibadde mu byansi oyinza kukola nga wakati foki togende lugogo kafo katono kunze naye lwakuba nti kintu okiwa obudde abana abaana abato bakubye lugogo nga bagikuze kati ate fe asajja abalina bye tugamba abantu omuntu waluyimba lumu akubye lugogo nkwate nze bamweyali oyo njagala ken munkumisine ku byoto buyimbi oyo ate ne bwana batazenda bikuma kuba mu Uganda eno bakazi bayimbye naye nze muwa respect omuntu atayomba toli musanga mbuye ekyasimaye ku gundi ne gundi ekyo kireesa abakazi bangi omusanga ali wadde ebiga omu ekyawanduka luli bazunga nga balwadde bakolera bamanya bani buno bulwadde obadde obuluma bosi babuyita simanyani bwetowulira omuyimbi leero bano babulirukya naye omugazi akuma so tunangira kuza omwezi nze nkola bannayuganda bamwagire kuba sinze mbalagire byeyayimbye byeyayimba byeyogerera bamwagale bw'anaaba asiimye okubaayo nja kujja nange tetugenda kusikako olwokwati makona tuli bubi azze ali akubye obukalu yekyali wange nkwaka eyo suuti